ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga. Nayimba kyale sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira afugwe Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga. Uganda may not lack glory, we lay our future in thy hands. Unite for liberty, together with all raise stand. Esara and Mazda Fundi. Kubaza kuleeta kukikyobulamu. Mukama tukusaba okungaana lwaleero lutubeemu birungi bingi eby'omwoyo by'okulakulanya eggwanga lyaffe Buganda awamu n'ennyaffe Uganda. Tukusabye ggwe ali waggulu ennyo. Amen. Era ng'owandiika. Ekitiibwa mmyuka wa Katikkiro, baminisita, abakungu n'abamawulire, mbalamusizza. Nsuubira ekiro kyabagendedde bulungi. Okwogera ku kirwadde ekya ssenyiga ono gwe bayita korona. Ku lw'ebbalaza nabategeeza nga Kabaka bwe yali ayimirizza okulambula eggombolola y'e Kakuuto mu Buddu olw'okwekengera ekirwadde kino. Era ku lwokubiri ne mbategeeza nti bwe tunaalambikibwa gavumenti bye banaaba batulambiseemu naffe tuba tulina okubigenderako. Olunaku lwajjo mwawulidde President ng'abaako ennambika gye yakoze mu kaweefube okwetangira obulwadde bwa ssenyiga ono gwe bayita korona. Ekyamazima obulwadde obwo bwa bulabe nnyo. Bwa bulabe nnyo si lwakuba nti wetwogerera bussa abantu abayitiridde obungi. Obulwadde ng'obwa Ebola bussa abantu bangi okusinga obwa coronavirus. Obubenje mu Uganda butta abantu bangi okusinga obulwadde buno obwa ssenyiga, siriimu, musujja gw'ensiri n'ebirala. Naye abatono ababa bakwatiddwa obulwadde buno obwa korona tibawona kuba tewali ddagala. Bwe twogera ku bulwadde obwa siriimu tubagamba nti bukukwata otunula, osobola okusalawo n'obwewala. Naye buno buzibu nnyo, tebutaliza mukulu, tebutaliza muto, tebutaliza mugagga, tebutaliza mwavu. N'olwekyo kyeraliikiriza nnyo munaddala
singa abantu bakwatibwa obulwadde nga obujjanjabi tebuliyo bulungi mu malwaliro, okujjanjaba nga oli bwamunywezezza bwetaaga akasenge ak'abayi ke bayita intensive care unit, akasenge ak'abayi. Naye mu Uganda tetulina busenge bw'abayi bumala. N'olwekyo kikulu nnyo okwetangira obulwadde buno. Era eyo y'ensonga lwaki tulina okugoberera ennambika eyatuweereddwa gavumenti n'abakugu mu by'ekisawo. Era tusaba abantu mu Buganda obulwadde buno babutegeere bulungi era bakole buli ekisoboka okubwetangira. Awo nno naffe emikolo gyaffe gyonna gye ngenda okumenya wano gyonna gigenda kuyimirizibwa okutuusa nga ennaku 32 Pulezidenti zayogedde ziweddeko, era bwe zinaggwako tuddemu twekenneenye tulabe ne gavumenti ejja kuba yeekenneenya okulaba oba akabi kakyaliwo oba tekaliiwo, kubanga okwo ffenna tulina kubanga tuli balamu. Naye nga sinnamenya mikolo egyo, nkubiriza abali ku mirimu mu Bwakabaka mugende mu maaso nga mukola mu masaza, mu magombolola, mu miruka, mu byalo, ebitongole by'Obwakabaka byonna birina okusigala nga bikola. Naye kikulu nnyo mu buli kakkalabizo, mu buli kitongole, ku buli mutendera okulaba nti tugoberera ennambika etuweereddwa gavumenti n'abakugu mu by'ekisawo. Ekikulu abantu mwewale okutambulatambula, mubeere awaka. Kati bagadde amasomero okutandika n'olwenkya, abaana mubakuumira awaka. Mwe abagenda okukola toyingira mu nju nga tonaabye mu ngalo n'akalagala oba waakiri ne sabbuuni ono ddimi ayoza. Naaba engalo mu kibatu, wakati w'engalo, mu njala, kungulu kuno, mu kiseke, jjako essaawa n'emikono gy'essaati gisike onaabe ddala mu kiseke. Naaba nnyo owulire n'akabugumu mu kibatu kubanga akawuka kati ebbugumu. Bw'oba tolina kalagala kozesa sabbuuni ddimi ayoza. Naye mu buli mbeera naaba. Bw'ofulumako wabweru mu luggya, bw'oba okomawo mu nju yongera onaabe, kubanga oyinza okukwata ku munyolo nga waliwo eyaleseeko akawuka, yongera onaabe. Mu maka mwettanire endya ennungi. Abasawo batugamba nti ebyokulya ebirimu ekirungo kya vitamin C bituyamba okuba abalamu. Ebibala birimu vitamin C. Alina epaapaali, alina omuyembe, alina akatunda, birye, alina eryenvu. Mu byettanire mwekuumire mu buyonjo mu maka. Mwegendereze okuzanyazanya n'ebisolo kuba tekinategerekka bulungi oba n'ebisolo biyinza okuvaako akawuka kano aka ssenyiga wa korona. Mwegendereze okuzanyazanya n'ebisolo. Munywe nnyo amazzi. Amazzi muganywe, naye nomulaba tutaddewo olwendo. Munywe nnyo amazzi naye nga mafumbe. Ensonga ezo nkulu nnyo era tusaba
abakulembeze bonna mu Buganda ku mitendera egy'enjawulo obubaka obwo butuuse mu bantu. Nga bwe mumanyi tubadde tweteekateeka okudduka emisinde mu bunabyalo olw'okujjukira emyaka 65 egya Ssaabasajja Kabaka, ennaku z'omwezi 5. Naye nagyo misinde tigiibeeyo nga bwe ngenda okwogera ku mikolo emirala, naye tubakubiriza mweteeketeeke bulungi, mugende mugule obusaati bwammwe obujozi mubeere nabwo. Ssaabasajja Kabaka nabategeeza ajja kujja atuwuubire mangu ddala nga abasawo n'abakugu batubuulidde nti ssenyiga takyali wa bulabe gye tuli. Tetwagala mubutaabutane, kubutaabutana nno bano bakumanyi, sitwagala mubutaabutane nga obusaati temubulaba, kuba kati abantu bangi beegulidde obusaati. Nze amagezi gembawa mugende mugule obusaati bwammwe mubeere nabwo. Wonna we bagambira nti kakati akabiko ssenyiga kaweddeyo, Ssaabasajja Kabaka nga tumusaba nga ajja atuwuubira nga tudduka. Awo nno obusaati mubugule, era nsaba Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu, Minisita w'ebyemizannyo, nsaba aba Majestic Brands ne bannamikago baffe ng'aba Vision Group, aba DFCU oba ne ku madduka ga URA, amaduka ga Airtel, obusaati mugende mu maaso nga mubugula, mwetegeke. Obuwuka buno obw'ekika kya virus tebutera kubeera bulamu kusukka myezi 6, tebutera. N'olwekyo tulowooza nti bujja kuggwayo tusobole okugenda okudduka, naye ekikulu mwetegeke budde nga bukyali, busaati mubugule, muleme okutawaana nga mubunoonya ng'ate tebukyalabika. Olw'e13 Apuli lwe lunaku olw'amazaalibwa lwennyini. Enteekateeka ebadde yakubeera mu Lutikko e Lubaga, naye nga bwe mwawulidde tekijja kusoboka. Ku lunaku olw'e13 era ne mu masinzizo tetugende nga bwe mwawulidde, nga tuli mu maka gaffe tujja kwambala obusaati bwaffe mwenna abanaababuguze obw'emisinde, tubwambale nga tuli wamu ne Kabaka waffe mu mwoyo, tusabe Katonda amuwe obulamu obulungi. Era tujja kubasaba mwekubye ebifaananyi eyo yonna gye munaabeera gye musula, nga mwambadde obusaati obw'emisinde nga mubwambadde, nga tuli wamu ne Kabaka waffe mu mwoyo, ate n'okumusabira obulamu obulungi. Naye mu budde bwe bumu nga tumanyi nti tulina mukaweefube okwetangira obulwadde bwa mukenenya. Ku Lw'e13 tujja kufuna obubaka okuva e Lubaga, kubanga twali tuteeseteese nti banaasabira Kabaka, obunaagenda ku mikutu egya TV ne rediyo, Ssaabasajja ng'asabirwa, nange nja kuwa obubaka ku TV ne ku rediyo ku Lw'e13 ku Ssaabasajja Kabaka ng'awezezza emyaka egyo. Kyokka era nsaba bannaddiini bonna, abakulembeze b'eddiini bonna gye bali, basabire Ssaabasajja naddala ku Lw'e13 lw'anaaba awezezza emyaka 65. Njagala kubakuutira mugoberere nnyo ennambika eyatuweereddwa gavumenti. Ababadde bagenda okwanjula embaga, ebijaguzo, okulambula ab'eŋŋanda, ebyo byonna mugira mubireka. Tukimanyi mu Buganda wano tulambula nnyo ab'eŋŋanda. Abantu bagenda nnyo okulaba bamaama baabwe ku Lw'omukaaga,
bakitaabwe abakadde ssente muzibaweereze ku mobile money bagende bagula akanyama naye temubatwalira ndwadde kubanga kikulu nnyo gw'okume mukaddewo ate batugambye omuntu aba asusse emyaka 6 aba mu katyaba g'okusingako abatoko ku myaka egyo. Kakati bakadde baffe tubaweereze akasente bagende bagula akanyama naye nga tetubatwalidde ate bulwadde okulambula ab'eŋŋanda n'abaana okukyaliragana wano mu Buganda. Abaana b'Abaganda baffe batukyalira n'ababannyinaffe kikolebwa nnyo naye ebyo byonna tusaana tubyewale tubeere balamu. Kakati emikolo egiyimiriziddwa olw'obulwadde buno era n'okusinziira ku nnambika ya gavumenti gye gino. Omusajja yali yasiima dde okusazaamu okulambula Kakuuto yandibadde gyali olwaleero n'enkya ogwo gwayimirira emizannyo gy'abaana egibadde egy'okubeerayo enkya mu Lubiri e Mengo. Olukiiko lwa Buganda olubadde olw'okubeerayo ku bbalaza, olukiiko lw'abassentebe ba zi district lwembadde ngenda okubeeramu nabo ku Lwokubiri nga 24 okubaganya ebirowoozo ku nsonga z'amazzi n'obutonde bw'ensi okubadde kugenda okubeera Entebbe. Oweekitiibwa Mariam Mayanja abadde ajja kunkiikirira. Kabineti nga 26 ejja kutuula naye mu kutuula kwayo tuyinza okukola ekimu ku bino. Tuyinza okufuna olukiiko olw'oku Lukomo lwe bayita conference call oba Zoom conference, oba tuyinza okwetangira nga bwe twetangidde wano nga tuyingira wano ne tunaaba akalagala ne tutaliraanigana nnyo na kino tukikoze tukigenderedde ne tutaliraanigana nnyo. Kabineti egyo ejja kutuula. Empaka za volleyball nga 27 na 28 nazo ziyimiriziddwa zibadde za kujjukira mazaalibwa ga Kabaka. Okutongoza ekitongole ekirabirira ebisolo n'ebinyonyi kubadde kwa kubeera Nabweru. Oweekitiibwa avunaanyizibwa ku butonde abadde wa kubeerayo. Katikkiro abadde wa kwetaba mu mbaga oy'omuweereza mu ssaza ly'e Buddu ayitibwa Mugwanya, Katimbo Mugwanya, Kagombe Mugwanya. Oyo mukungu mu ssaza ly'e Buddu sijja kusobola kubeera naye. Mbadde ngenda kutongoza Mwanyi Terimba nga 31 Busujju mu ggombolola y'Emaanyi wamu n'okutongoza enkola ey'obwegassi mu Buganda nga 31 naye tejja kubeerayo. Empaka za squash ezibadde z'okubeerayo nga 2 ez'okujjukira amazaalibwa ga Kabaka nazo teziibeereyo. Emisinde gy'amazaalibwa nagyogeddeko nga 5 nagyo tegiibeereyo. Olukiiko lw'abamagombolola ne baminisita nga 7 tegiibeereyo. Kabineti nga 9 ejja kutuula nga bwe mbagambye ya ku Lukomo. Ate amazaalibwa ga Kabaka e Lubaga nga 13 mwogeddeko. Nja kuweereza obubaka bubaka bwa bannaddiini nammwe okwambala obusaati bwammwe obumyufu obw'emisinde nga muli wamu n'ekitaffe. Omwoleso gwa Powesa ogwa CBS okugugulawo nga 13 kuyimiriziddwa ate n'okuguggalawo nga 14. Okutongoza olukiiko lw'amatikkira nga 22 olwo nalwo tuyinza oddutongoleza ku Lukomo oba okusinziira embeera nga bw'eneebeera. Olusiika lw'olukiiko lwa Buganda olubadde lw'okubeerawo e Masaka 16 ne 17 nga mwezi ogwokuna nalwo terubeereyo. Okulambula abavubuka e Kabaale mbadde ngenda kulambula abavubuka e Kabaale mu Kigezi wali abavubuka Abaganda bangi nakwo tekubeereyo. N'okutongoza emipiira gy'ebika nga 3 nakwo tekubeereyo. Ndowooza mu bbanga eryo ennaku 32
zinaaba ziweddeyo era tujja kuba tulambikibwa gavumenti ku kiki ekinaddako. Tusaba nti Katonda anaabanga awulidde okusaba kwaffe nga akawuka amaze okukatujjako, bwe wanaaba waliwo embeera endala era tujja kuba tubategeeza. Naye nsaba abakulembeze mu mitendera gyonna egy'Obwakabaka obubaka buno babubunye wonna, twekuume nga tuli balamu. Your efforts effective, you know what I mean? If you don't do the necessary, but you only pray, well, you know what might happen. Do all the necessary things, then go on your knees and pray to your God for protection. Thank you very much, and may God bless you.